Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Omuntu wange njagala ennyo nga naye anjagala nnyo mutwalire surprise. Jangu tukunnyonnyole. Toyina mukazi wo. Kiki? Ono omwami ayagala mukazi. Aleeta jambia. Ufudde. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Kukwata ekikuba ekigenda Empereerwe mutuuke ku gaazi oba n'agisaka mwezi mujja kusanga amafuta galiko ekigambo gaazi. Kati ku gaazi mujja kukwata ku Kyabbahayi. Ku Kyabbahayi kiri ku mukono gwa ddyo. Era we mukyamira waliwo n'oluzzi kati we mujja okwambukiramu emuti ku luzzi kwennyini muyisaako essomero katono muvugako katono ne musanga ekikubo kiweta ku mukono gwa kkono. Nasali mujja giyisaako katono omuyisa essomero mu maaso waliyo ekikubo kiri ku mukono gwa kkono ekyattaka we mukyamira waliwo n'oluzzi kati we mujja okwambukiramu emuti ku luzzi kwennyini muyisaako essomero katono muvugako katono ne musanga ekikubo kiweta ku mukono gwa kkono. Atawo mujja okwambukira mujja kusanga edduuka era lye mujja okusookerako weerita edduuka. Kati edduuka ku dduuka kwennyini we muyimya ne mutunula sayidi y'engulu mujja kulaba ennyumba eriko amabaati ga lwedi kuliko ebibaati baakubako ebibaati wangulu waayo kuliko kalina era baakubako ebibaati awo wennyini. Nina temujja kubula owange wange okulaba temujja kubula. Shifa alina okunteeba amanya gange, alina okunteeba amanya gange. Ekya Shifa alina okunjogera amanya gange. Alina okunjogera amanya gange. Okay, bwe tutyo abalungi abatulaba tulese surprise twayingiddewo dda. Okusinziira nga mutulabe ku kkubo n'endagiro nga mugiwulidde twatuuse dda mu kitundu naye mutusabire okuba nti omuntu tumusangayo. Ffe nga ffe tetulina kifaananyi kyokka ate omukubira bamuŋŋambyeko nti tamala gakwata ssimu z'atamanyi. Kati awo wennyini bambi mutusabire tumusangeyo so tetumanyi oba gy'ali oba taliiyo oba tunaamufuna. Tetusobola tunulira abantu bali mu kitundu ne tugamba nti y'ono naye nga ffe tulumbye tuzze. Era nga nnyongera obbajjukiza nti tuli sponsored by Park and Go Tours and Travel. Bano nno be bannaffe abakutwala ebweru. Either cash money wali agante ze bannaye saagala bya mabanja kasasula mu ssente zange ntuuka ebweru kola akasente kaye nga kanzirira oba you can even travel on a loan bakuwola ne bakutambuza byonna muba mubyogerako muba muteesa. So ne bw'oba ng'oyagala package ya honeymoon mu nsi yonna gy'oyagala okgendamu wawasiza mukyalawo mmwe wafumbiddwa omwami wo mwagala gendako ku honeymoon still babikolako oba oyagala emirimu mu Middle East byonna babikolako era obasangawo ku Hamida Lofts Building level 3 awo ekajjansi noonya bunoonya Hamida Building Hamida Lofts Building. So bakutwala e Canada, USA, German, Dubai, Paris, Uganda, yonna Europe yonna buli wamu obasanga oba bakubire ku simu 07401 36001 oba basange ku 0770385444 oba basange ku 0200999287 babere nga ate bakikwasaganyizaako bakutwala e Bulaaya mu nsi yonna gy'olowoozaako bali so genuine. Okay mikwano mukulikeeyo mukalanga ka Park and Go Tours and Travel ate era nyongera obbajjukiza mukwano nti aba New African Canadian Foundation baleese omusomo mukwano. Bwe batyo baleese omusomo ogugenda otuyigiriza ku batya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya. Baleese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December
ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera bategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi enamba. Alright, okusinziira ku mukyala eyantumye surprise n'ey'olwaleero omukyala asinzidde Saudi Arabia n'atutuma eri omwami we omulungi omwami we ayitibwa Matov Samuel era mukyala we yatutumye bamuyita Sylvia Nawetas is it yatumye eri sweetheart we omwagalwa omulungi so okusinziira bwe yatulagiridde muweereza ekifaananyi wetuli n'angamba weewo kati ewewe nyumba gyemulaza waggulu eriko ebibaati awo ennyini kati yankudde ku nyumba y'ebibaati kati shifa olaba wali oluzaawo owali oluzi kati mwambuke mwambuke waggulu mwambuke waggulu mujja okusanga ennyumba eriko ebibaati mwambuke waggulu muyise oluzi mwambe nga abambuka waggulu tuddeko wali ku kkubo mulage ekifaananyi mujja kuba mukiraba eriranye kalina kuba waliwo ennyumba eriranye oluzi naye eriko ebibaati kuba edduuka lye mundaze oba liri waggulu nga bwewali ekikomera kya bulaaka naye kuba saalirikaawo kati eryo oba sirimanyi mweyongereko waggulu naye atayinza banga agamba lino waliwo eri edduuka naye tubadde twambuse awo otegeddewaawo kalina yeeno nkozi lino edduuka lye eryasoose oba ly'eryokubiri ena nti temmala gayitamu eno ennamba kati nene eriko ebibaati neeri waliwo ebibaati anti mpulidde nga agamba nti si yeeyo ndabe enamukubira direct ku ye Saudi olaba byadde binyuma mulaga nga bwe twabadde twambuka n'omulaga nti kati nsanze kino nsanze ne kino ne kati oba ova waggulu bigenda mubuzaabuza okuva we namulaze tusinziirira awo oba era otya nobuuza abantu nga aninza otutuukira ku muntu ng'ate y'oyo siina kifaananyi kye takiina lino lyedduuka luli tumulaze liri kati ayi kagamba lino fe tumulaze liriwa liri eri wansi ebyaddala edduuka halo eri teyitamu eye Uganda kati nkubye ku eno tetunnaba ogenda kyukira wano sokodde wali oterere edduuka eba eryasoose liriwa
lyensembyeyo kali akali eri waggulu kati nkomyewo k'emabega luli mbadde mu maaso edduuka lyenkulaze libadde wennyini ku luzzi kyuka otunule eno kati nkomyewo k'emabega ngenda kuddamu nkulage bulungi okitegedde nkomyewo k'emabega okulinaana oluzzi gwe tofaayo ngenda kukulaga mukwano gumiikiriza gumiikiriza ngenda kukulaga kati kamulage wano okusooka kati olaba awo mukwano awo nawo waliwo edduuka wano waliwo ennyumba eri bweti waliwo ewati waliwo n'abazannyira awo matatu baabo waliwo n'ebibaati biibyo kati tuli wano kalina yiiri ennyumba ey'ebibaati yino kati simanyi kubirire mugenzeeko waggulu yamumanya erinnya kati oyo omusajja ow'edduuka mu mubuuzi Epuline abeerawa naye ennyumba yennyini ku bibaati byennyini mukonkone yeewawo wennyini mundazi ekitegeeza abeera wano ewali ebibaati tubuuzeeko n'omuvubuka tulina omuntu gwe tubuuzaako omanyiyo omwami gwe bayita Matovu Saamu wali nga wali ebibaati emabega muba Edrin oba mba Edrin wali mu bibaati kale katugendewo tugende wali webale kati tupaakinze wa era mu bibaati bayingirirayo wa eno togivuddeemu n'ogenda n'olaba halo ogambye nti wano ewali ebibaati kati nnoonya we tubiyingiriramu era nkimanyi teyingira kati ogambye muba Roni muba maama Roni oluggi so kyembuuza munda temuli balala ye yaliyo yeka abaana bali ku ssomero oba gyali banna watya ng'ali kuba n'abaami wano abazannya gondi kubanga namulimbye namugambye nti waliwo omukozi gwempeereza kati namuweereza boda akusangewo n'angamba waali kati ayita akumye omukozi ewamugambye nti olinayo omukozi ajja era nti kati alabire wakati aliwo kati mbadde nyoyo omukozi kati nange nemulimba nemugamba omukozi musindise muwadde endagiriro nemubuuza gy'oli ewaka n'angamba yii kati awo ekitegeeza bw'anaatulaba ajja mmanyirawo nti ggwe atajja kutegeera atajja kutegeera kuba nze namugambye mukozi bitegeera kale bulijjo era tunoonya bulijjo munoonya omukozi kale tugenze konkono tugenda muno omukozi How are you? So compare hug. Daddy yali. Aliwa. Mugambe nti waliwo amwagala. Ogenda mugamba otya? Soka wewe.
kulekekaawo. Maama agenda mugadadi waliwo akwagala bakubye ebifaananyi balina keeke n'ebimuli. Ali awo agambe nzije. Abeeno gye baleko ssebo iye sibetano ssebo bulungi ssebo mbadde ninayo ka surprise ko kenkuleetedde. Surprise waliwo eyampeereza surprise ngikuleetere wanje. Nza nti ngenda kukunnyonnyola anti munnange eyantumye asobole okukakasa nti ndi watuufu nti sibuze. Gulawo nkunnyonnyole onzigaliddeyo. Nze nina omuntu eyantumye okukuleetera surprise wanje. Tolina gw'osuubira wanje. Omuntu oyo mwagalana wanje. Mwagalana nnyonnyole anti mukazi wo gw'oyagala wanje. Mukazi wo gwe mwagalana naye ye yantumye. Wanje nze nkola surprise. Omuntu ankubira n'agamba omuntu wange gwe njagala ennyo nga naye anjagala nnyo mutwalire surprise. Simanyi gy'ovudde naye nti nkola ebirabo ebyo bimuli keeke ng'ezo omuntu n'obimutwalira wanje. Giragira bizzeeyo gundi. Mukazi wo ye yantumye. Lindako jangu tukunnyonnyole. Tolina mukazi wo kiki? Ono omwami ayagalira mukazi kubanga egy'obuuza omuntu muvaawo aleeta jambiya. Gwe kwata sho tufudde. Halo bawa ali mututematema wallahi atuje jambiya enkumbi ali mututema atutematema ali mututema. Chichi abuuzizza muvaawa nemugamba gye tuva n'abuuza nemugamba atutumye mukazi wo. Okitegeera kati nsuubidde nti omuntu w'omugamba nti atutumye mukazi wo era amanyi ani mukazi we. N'asibaho oluggi n'aggyayo enkumbi. Simanyi omwami wo talina mukazi oba kuba ekyo kyekireese obuzibu. Abuuza muvuddewa nemugamba munnange omuntu andaba ne tukola keeke n'ebimuli ne tumutwalira ebirabo naga muve ewange ngenda batema ajeyo ne jambiya. Kati gwe kyomanya jeyo naye wano mukwano siri wuwo ndi mu kkubo. Wanje yali alina omukazi n'amukola ebibi kati oba yasuubira yakoze eki oba yabatumye kirabika. Kasaka wasuubira. Kati munnaye kati oba omukubire kubanga n'engato zange ziri eyo munda. azitutte
Engato zange baziwambye. Era kagenda bakiza mumanyi mukambwe nnyo. Kamukubire. Muveeyo. Shishi uyo. Kwata. Bano Jackie gwe Lola. Hey, mfocho deno. Hello. 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 Yes. Tina yezo surprise ataka. Tezirire tata. Biba. Owawa ludawa. Wa. Oye. Chichi. Munjo mwenza bama mchala. Kamukubira omusajja wane simu. Twine enamba ye. Naye bangambi tatera kwata namba za tamanyi. Nja mukubirako mukazi we ku conference. Okitegedde? Omanyi tetuganye omuntu yenna aba yeekengera. Ne wabaawo omuntu ng'ate ye si mulungi. Byawukano kitegedde. Okwekengera n'omuntu okuba owawa ewa ani nemwe surprise mumuleseyo kasita uwe nabyo bibye byabugumiikiriza bino bannange acha yamayinja ganyiga bannange tajja kukwata ekiki anfudde bize kasooke nkubira mukyala we nteekeko omusajja ngenda yimirirawo kaakati omukubidde Mbadde ndoto omukubira ku namba esooka naye nga teriiko. Gwe beerako kati nze ndaba oba mugattako kitegedde kati no yatugaye ne mukuba agambe nalyo lirye. Oh my God. Jackie jango tuleko wano. Kale kangezeeko mugattako kuba nkuba nfuula bize nkuba kwe muteno. Kale. Ono mbadde njagala abeeko. Dewe bwendabiriza. Ajje ebisi byonna. Ejjambiya n'enkumbi. Nkozi eno tuliwa. Sijjukira na gye tuli. Kanyanya bahai. Ebyo bigenda fumita bino. Essimu agigyeko. Mama. Omuntu abagamuve wano muli awo. Bino bintu bibamu emisinde. Bulijjo babibanyumiriza nga muwulira biwulire. Wakwata mpola nze ngango mama ntabaddeeko okukwata mpola enkumbi bwetwalwa kajja tobolaba ekiki mama kagatto kange kabadde kapya. Hello. Anti muneba nayo bene simu. Enamba nzikubako teziriiko. Aika simu nkubye ku simu nanfuula bize no zanamala najijjako. Ekiki? Munju golowooza ki? Kyaka mundowa mulimu omukazi. Kale twogedde ku mukazi omusajja n'ate. Kuba agambye ani abatumye. Kofe mukazi wo. Of course mukazi wo ng'olina n'omwana ewaka You can easily tell. Akanyuge engatto zange zimpe ezanfe tukanyuge ebimuli ne keeke tubiyise waggulu bwetu.
bituuke. Shishi. Mutambule muve wange. Aguddewo. Takola ki? Wanje? Singa tukayita. Ko tukayite. Tukayite ndai kabaka mbuza bali awo. Munange. Mama twabuliza nti nno mukazi ki? Agambe mukazi ki? Tamanyi mukazi we. Bana isimu bagijjeko teyita mwina kano bakayita batya? Bino bya bugumiikiriza tebibaamu kusala kigambo. Sajja mukambwe. Sikata wiige veeke gwe. Siye nene. Ekiki. Mwete mutidde. Sina kyentidde. Mubadde mumanyi asaaga asobola okutema. Mugenda okuwoza nga yakumaze dda. Lwaki essimu ekola etyo? Kati aba off. Ne kati anti omuntu yenna okwata essimu kale n'owuliriza n'obuuliza okwo omuntu ebibuuzo kitegeera. Teri muntu ajja n'ava gy'ava n'awetawo nga tewali nsonga era wabaawo connection. Abasajja tugenda kufuna support y'abali. Batya. Nawe jjukira nabo baagala. Abakoma kati babeera baagala nnyo. Nakyalo. Nga bannakyalo we bali. Mwe essimu yange eno isi eno egudde. Bwe paba banene essimu ebonye. Okay. Funeko ku buyambi. Nabo bali mu kuseka. Naye terabirabye bulungi. Tebabitegedde. Tebalwaye nga tuvaayo emisinde omu paba. Bwe mwali n'ebizibu byeggwe. Abawo omuntu ku kyalo nga abantu bamutya. Ssimu bwe zityo bwe zikola. Ono baamukubidde. Omufunye. N'ekyo ekiri mu nnyumba eyo bw'oba olaba. Tewali kiriyo. Tewali ati yamanyi oli omukazi yakoze ekisyaga waatembereza oba yabatumye. Kirabika akatiwe kiri. G'omaze naye ebbanga ki? G'omaze naye ebbanga ki? Maze naye emyaka 19. Omaze naye emyaka 19 omwami wo. Kati ate oli omukyala ye amaze naye ebbanga ki? Sijja kulimba. Simanyi bbanga lyamaze naye. Kugwe n'oli omukyala ani yasooka? Nze yasooka. Ne bafuna oli omukyala. Okay, all in all n'akola ku bwenzi. All in all. N'amukola ebintu kale baawuka naye. Ebyawuka anti n'ekitegeeza nti yakola obwenzi. Kyekya nti yaliwo n'akola obwenzi ne baawukana bubi nnyo. Oli muteerawo excuse. Ekitali kibi era. Nti oli muteerawo excuse but ekitali kibi.
obadde oyagala olaba oba bakyayagalana kati ekyo kyotugoba n'ejjambiya kiraga nti tebakyayagalana obadde olinamu okwekengera nti bakyayagalana anti kati awo tumanyi neera mwensi amanyi awuzuumizza enkumbi akaana ko mukalaba wakato kabebi kako akaana kabadde kalingiza bambi kasanyuse nga katulabye akakawala bakayitaani kabebi banaye singa kalina bwe kafuluma ne koogerako naawe at least nkagenda nkamugaa dadi mami yatumye bali katomanyi engatto zange baziwambye edda katomanyi simwazikiye ku katolabye edduuka lye mwagenzeko eriri wangu kati nyumba gyemuliko kati edduuka eriddako eyo ntwalewo omuntu oyogere naye wali oba omukyala namusangawo bamuyita senga kati tunoonye senga edduuka era wangu waliwo edduuka liwankuliise nga mulisekwegeriba dino eritunudde gye baleko nnyabo ogambye tunoonye senga aha senga kati senga mpa njogereko naye kamukuwe sibeta no senga bulungi waliwo asaba okwogerako naawe wano waliwo wano omukyala asaba okwogerako naawe ku ssimu Hello. Wanji. Soko ogera amannya go mukwano. Kantuleko wano kubanga. Ndi mbigere batutte misinde. Mukwano yogera. Wanji. Kale nyabo nawe. Afulumi. Ajeno. Mama mujeno tebabatema. Hey. Jangu Junior. Okay. Yeye. Jali naye sawa zino. Uli. Abadde atutemi. Agambye bateralist. Aliko kunganya abantu ku kyalo bateralist. Kituufu ate security kubanga era tujje nnyonnyolako bulungi. Surprise ante bagimanya. Aliwa. Ne mutatya. Ali kuwandika bateralist bameka abazze. Agambye yo terrorists. Ile wano anti mpulidoga mujja tugende naye ffe tukoma bweru. We. Ketuvaako mabega. Silivia. Watutumyeko eno. Nze nanga ngambye nzije nkugambe nti yabisinga. Ne ku ssimu wuno kwali. Ne ku ssimu. Surprise zibaawo bulijjo mukwano. Ne ku ssimu wuno kwali.
ate yangambye embunne essimu waziggyeko. Mama Loni surprise nga bagiganye. Kiki? Bano bagambye badde balesezza obugatto bwabwe weebuli. Anti tusabako ku ngatto tugende ssebo. Ate ontema nkukoze eki. Musooke mudde wali eri. Buliwo obugatto. Buli eyo munda abugyewo n'abuyingiza munda. Owulidde? Ataloni kabagende. Ampeeko ku ngatto nno. Kati mbadde nsaba obawe ku ngatto zaabwe kubanga kati Ziri awo munda. Tulese awo engatto ne sooda awo. ne soda bamutwale. N'engatto ne bazituwa. N'engatto. Kale tweyanza. Nedda yabuyingizza yabitadde munda. Ii naye mukama. Kiki? Katuzireke engatto itsoke. Ayinza okomyawo ejjambiya. Katuzireke tewali buzibu. Ebintu oba tubireka awe wuwo. Soko mpesi. Wuuno. Situlo oyo soda. Mama Loni. Omwami wamuyinza akinga mukambwe nnyo. Mukambwe. Namunnyonnyola namu n'agaana. Ng'ataakumanyi nga ne ku ssimu amuwulira eddoboozi. Shia. Ekyo kiba kisusse obukambwe. Gamba yamutereddewo n'embeera eraga nti waliwo ekijja yamugambye ngenda kusindika omukozi awo. Kati ekyo kiba eba tiipu okulaga omuntu nti waliwo ekijja. Okitegeera? Bannange. Mama Loni kiki? Yatuganye nno n'ekkubo liri. Kubatema. Yatutemye edda yakanyuze ne bitatukwata. Engatto z'omuwala azitutte. Azitaddeyo munda. Soda yekka gwabadde. Soda yekka naye maama byonna abizizza tayagala. Soda babadde bamutadde wali byonna bigaanye. Era nze mbayambye ne mubagirayo. Agaye tuli ba terrorist. Kaakati olwo tukole tutya? Era agambye babizzeeyo babiteeke wano ewange. Kati omanyi? Kale kasita banaatera okukomawo ku ssomero. Naye bannange ebintu byammwe Bitaaya talaba nti tuyina emmotoka ajajjaasa mugikwekeyo gyeri. Kale Maama Loni kankuddiza omukyala. Kale. Senga tweyanzizza naye. Eno surprise ebalemeredde. Nze kangitereke. Bitereke byo. Ekimuli ki twali tutaddeko emitwalo 15 byonna katubireke wano ne soda ne keeke byo bye yatuweereza. Waayo ekimuli mama senga kikwata. Hello? Kale. Bambi neyanziza okugezaako. Bagezezaako bambi naye. Omwami mukambwe.
kuba musota akujirawo naye olabika olina kyewamunyizizza ebyaddala waliwo ekitali kituufu omayinza abantu ennyo okuntuma nga balinayo ebintu byabwe tebaŋŋamba nentomera situationi eyo omuntu n'agamba katuteekeyo shifa tulabe wallahi waeka waliwo kyotayogera olaba omuntu bw'atya okulaba face ku face omuntu bw'atya wama face ku face essimu kale awuliriza n'abuuliza ku ssimu mmwe baani kale ne bw'oyita omusirikale kuba tetuli babbi aye tetuzze mu bubi era tuyimirawo ne tunnyonnyola omusirikale okitegeera kati waliwo ekyo kyotaatugambye ebyaddala nonzuula mumbi mponye nno okuntema omusajja awuzuumizza enerima enkumbi agikanyiza ati ne tuwetta ne tufuluma gundi geeti wano ekikomera n'amala n'addayo manyi omuntu akanyuga gundi enkumbi n'addayo n'anona n'ejjambiya kamba teme n'ayingira obirabe byonna babitegese byonna ebissi abitegesa ng'omanyi omuntu ategeka ebissi bw'atyo nti ye tasangako misana kuno mbw abantu bayinza okujja bakola ekikyamu muyina ensonga zaabwe wallahi waliwo era bulijjo ensonga nga zenkugambye ebi kati obitegedde bino biraba yes abantu bino ebintu bya surprise kyoga nti omwami we tagenda nko ku birthday tebamuyita nko wantu omuntu ow'omu kibuga wano osembeza wane mmotoka bajjo gyasa bwe ganti mumo surprise gitereke abaana keeko baba nagisalira eno ne bagiriira eno ewuwo bambi kali kabebbi kabadde kasanyuse yagezi banagirya kuba kati mutabani wange y'omukulu yetabeera kati omwami omuwa bubaka ki mukwano kuba ku keeke twataddeko to you my love Samuel Matovu omuwa bugambo ki mwagaliza obugambo bw'omukwano mwagaliza ekino ebintu byange nga bigaanyi wagi obubaka ajja bufuna ate nabufuna atange ebintu abigaanyi ebinange kale kati kale kabibi bambi kakati kati gwe what was your intention okitege omwana mumuleke amutuma n'amugamba mutunuleko ebweru oba weebali situlirako omukyala keeke eno mutwalireko soko twali sodo ddono n'ebirala kati mukwano omugamba bigambo ki omwana muleke tewali kyengegera tewali kyenyongerako awo ekitegeera tewali kyenyongerako like any message ate message yaki ebintu byange abigaane kati awongederewo ki nawe mulengedde waggulu naye mutya bitya omulengedde ate ayimiridde waggulu ati bitaya baagala kukuyitako emmotoka yizi ewesa maama nje zino emisinde madde nkyaludde ojjidduka oyo musajja si mwangu nze like mubadde nga bwe mutyo nga like ali mukambwe ennyo bw'ati bw'aba akambwa tetawuliriza nze ayitanga nkuwulirangako bw'atyo naye agadde olugja akaana kabadde wakati w'oluggi kataba kanyigirawo mu luggi ate simu agijjeeko ate ategedde n'okutegeera ekinneewuunyisa ategedde n'okutegeera nti ebintu gwabiweerezza n'omukyala n'agendawo gwamanyi era ategedde kubanga engeri gyentumyesenga ate naweeseeko ku ssimu ensonyi zimukutte kati ensonyi ali zifuula busungu kati tayagala afiire mu firimu ye ayina osigalirayo ayina osigalirayo kubanga bw'anakakana
agenda kujja mwogere bannange kati obukondo bwange ddala abutwala wa akagatta ako kabadde kapya nkosoose kambala leero akajjewe olaba ntuuse nga nziruka okufuluma nti nga akutte eno enkumbi nendaba nga nenzigyamu obugatto nensindika ekijji nenfuluma kati awo munda kati nga bwogamba kambijjewo kale twebe babinona ate era bannaye amafuta genvugira okunona engatto okuva gyenva kaneyongereyo essimu ye bambi eyatise wano naye kuliko kagundi kungulu ate akose n'alaga anaawuliriza ovaawa nemuddamu kira lwaki muntu ebirabo mugambe n'ekigambo muwo yabikuwadde oludde ekigambo mukyalawo yabikuwadde kyekireese obuzibu ekyo kyekireese obuzibu naga kati muve wano neyanza neyanzuuki mama surprise your loved one ku Spark TV surprise your loved one ne Hope Shifa nakawombe ku Spark TV buli lwa Sunday sawa 12:00 nange nenga nyongero bajjukiza program ya fene wagiddwa aba Pack and Go Tours and Travel bebateeka mu ssente basanga okwa Middle Loft sawe kajjansi genda wo mukwano bannyonnyole ku bintu by'okutravelinga wonna owetaaga okgenda wonna owetaaga omulimo oba yaga kulambula Uganda yonna genda ko Jinja genda ko eyo Kasese 40 nga mwina mwagala kagetaawe mubeekwate oba oyagala kufuluma ggwanga ogende Bulaaya mutwegatteko bannaye bangi mubeera muŋŋamba Shifa I want to work with you I want to be part of your team surprises are not for the weak bino ebintu bya field si byabanafu mikwano naye badde baludde otukubamu naye maama nga tusaba abantu ga ebintu ebyo bitubeere wala nnyo tebijja kudda naye maama mwami matovu kozi bamatovu beddirangabi ayayayayaya bibadde biralamu leero obuyinja bunyiza ebigere nange tokwata naye kagere kange kaleke naye nga tubaagala nnyo ku YouTube channel yaffe teekamu wemusomwagalawo surprise your loved one subscribe obeere ng'olaba bwe tukikola oba otusange ku Spark TV buli lwa Sunday saa 12:00 mpaka kwemu tubaagala nnyo bwe bityo bigenze nabaganga bwe bibawa bwe bitubisanga bwe tubibawa so muyinza okugamba Shifa bulijjo musala keeke leero nga temugisaze because tubisanze tutyo tibubadde leero sala keeke tewabadde mbeera ya celebration yonna like how nga tucelebrate nga tutya biganyi ebintu bitadde wassenga wano ku neighbor kubanga bibadde era byakuwaayo lwaki tuba tubitwala naye nga nabagamba gwe bwe tujja the way you react is the way bwe tukiteekayo surprise ogisanyukidde naffe tusimbula tetumanyi kinaaba kitya wabula kyetusanga kyetubawa kozi mwagamba bakanyama beetaagisa kati kanyama bajja ejjambiya ye temuyingira mweraba mmwe naye nga mbajjukiza nsanga ku +25678210156 +2567025622157 banaye mutukulise ku jambiya enamba ezo ziri ku mobile money zatukulisa jambiya zembawadde kweziri alright bye bye see you next time tuyitawo nno tusooba yagambye ate nekkubo lirye kati tuliyitamu mpola naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sori aibine birungi rwenda kulukume kuwate rwenda mumanyi yali akamboddeko bwatyo leero lwasinze bannanga abadde atutemye etemi wali tasobola lwaki musajja wakisa ng'agikanyuze bwe tuyita ku mitwe tasobola
Wakuwa abadde offside. Tuyise ku mitwe. Abadde offside. Naye tumaze ne tumugamba n'omugamba nti atutumye mukyalawo. N'abigaana. Uli n'atulaba. Atuwerekeza ebigambo. Tugende musimbule munda mulimu alimu. Munda kyeka mulimu alimu mulimu alimu. Mulimu alimu. Nammwe mutugambeko. Atubaleka ajja kube mmwe kuba banne atuganye okwogera n'omuntu yenna ku kyalo. Tugenda. Ne mutajja tutaasa musigadde munyumirwa kamatatu. Ali mu kuwandiika namba plate ya mmotoka ndowooza. Naye gwe njewuunya. Omanyi tuvuddeyo tuvuze. Naye omusajja asigadde awalampye waggulu akutte ekitabo awandiika namba plate akola bikifo of course ebyo tetubita because tetuli babbi tetuzze kukola kikyamu ne ku kitundu we tuli abantu batumanyi awalampye waggulu takubangako miggo kiki kati banneiba twali tuyitawo wano abakaduuka gye we twasoose babuuza ne bagala tebamumanyi tubadde tuyitawo ne baseka ne batusekerera tuta ne mbabuuza ne mutajja tutaasa ne mbagala ne omwami mukambwe kyokka tumugambye atutumye mukyalawo wallahi ntandikiddewo nga mugamba atutumye mukyalawo omuntu oba omugambiddewo okitegeera omanyi we batugambye nti kati ate yandibazzeemu ate nga mu nju mulimu alimu ne baleka badde kiboozi nga bajjubisa wabaddeyo mwana wa sisitawo kati gwe kyembuuza surprise yo wagenza ogikola nga intention ye eriki like what is behind it kati ng'atuubira naye ng'andabe oba alina omukazi ogambye wakoze surprise ng'oyagala kulaba ki ndabe erinnya lyakenga ekitegeeza omuyinamu obutamwesiga namwesiga naye you want to be sure nti akwekuumiddewo otali omaze ebbanga ki nga toli Uganda nga temweraba myaka ebiri nga temuli wamu obulayo ebbanga kyokomewo myezi eno naatera ati agenda kukunyiigira ate naawe asooka akuzzeeko obusungu naye kati nti kikiyeekengera nnyo atya anti kati kyengezako okugamba oli omukazi yamuyita bubi n'amusiraali namirimo gyegera ne giguntaano kitegeera anti byeyayagala kati omuntu bw'ogenda mu bwenzi kiki kyosuubira kati omukazi kyaba yali akyamulemeddeko ani akugambye nti omukazi yalemerako ekitegeeza gwe kino kikoledde ekyo tugoba ne kati ekyo kikwongedde okulaga ekitegeeza kyo kisanyukidde lwa nsonga kikulaze nti mukambwe si mwangu nedda nava Uganda nava Uganda nga bayawukana n'oyo omukazi era natuuka n'omuwaabira ne bagenda ku poliisi ne bigendamu baloole ekitegeera ebintu ng'ebyo naye ku bukambwe bwaliko ebyo basobola bimukola kati bwe yamala ofuna ebizibu bye nadda gy'oli n'omukaabirako bambi twali tubeera ffenna naye naafunayo omukazi omulala n'aweka n'amukweka katonda ne mumanya mu nkukutu ne mugamba oli omukazi n'amwegaana nange nembivaako neŋamba kasita abaana bange basomera mu masomero malungi ate atuwa buli kimu kale ekyo nekyesonyiwa kati oluvannyuma bwe bakyakalana ne bakyakala n'omukyala kati awo omukyala ye wafutuka najja mu maka gange ekitegeera kati obula ebyamabeera byakweka alina omukazi era ne bivaayo
kati bwekule nalimanya omukazi yekyankala najja mu makaago najja mu maka gange n'agamba mama waleese baana basuula bikyene n'amuwaabira ku poliisi gwe naye gwe abakazi nga bamanyiira najja n'alumba ewakaawo mbo ng'ayagala omumanye nti gye yali bamuyina kyokka omwami wo mwakola mwenna myaka na myaka muli mwenna ye bamuleese buleesi azze kusolooza asanze biwedde ate nayagala omutegeere nti najja ali kugamba naawe takwagaliza ssanyu ng'ayagala akuhatinge ate bambi gonna oli mukakkamu tebikunyiiza nze nabireka kati abadde amanyi nti abifo omukazi yabatume naye gasobola obufumbo wamma kati olumaze okuntegeera nze mutuli kati akwatidde ensonyi yamaze okukola ensobi ate omumanyi ne mumanyi ekyessanyu ekisinga obulungi nti omumanyi like omumanyi embeera zo naye omuntu wemuba mwemanyi kati nze tugeze nizo gali nayo ho oyo so agumiikiriza adde eddakiika 5 naye nga gwe omuntu wamumanyi ate nga bambi bannayibba bagala musajja mulungi nnyo wa kisa naye bambi nigazimukutte offside kino badde twakoma luli we batugirayo ennyondo wagira bwe batugirayo ennyondo naye gwe omanyi engeri gyawuzuumizaamu enkumbi bwe kitamumalidde naye anajjayo nejjambiya ffenna tunyiiga naye gwe ekintu kunyiiga ng'ozze otema omuntu kiralamu ate wallahi mu bigambo bye ntandise nabyo mugambye munnange yatutumye mukyala wo ko ye mukyala wange mugende muve azifa omukyala oba bibadde nga nti wamunyiiza tugenze mwetondera nange neŋŋamba kirabika waliwo ekiriwo between you kyotaatugambye ng'oyagala kukebera olabe ng'omuntu bw'ogambako okubeyo nga bw'ogambako okubeko ejjinja mu nju kyolaba oba zikuluma maama nziruse emisinde nga n'amayinja sigawulira tulaba nti waliwo awo ebiyinja ng'otuuka ewo wassenga tudduse twambuka eyo waliwo ebiyinja mukubo mukwano mbudde obwo mbadde sibiwulira running for my life kati n'akwata amanyi okutereka ebizibiti engato zange zigenze nga bizibiti fingerprint oba ezo zibalege print toys print naye nga wabulabako obusungu bwe nga bwebwo musajja era bwanje musirise nnyo bannanga ate obusungu bulwawo muggwako kubanga nze tuddeko wabweru bino byonna ssenga okgenda nga mmanyi agenda tuuka akuwulinge naye wa mpaka tusimbudde kati emmotoka omusajja awalampye waggulu ebibaati awalampye ebibaati waggulu n'ajjayo peeni obadde yatandise kati yatadde enkumbi n'ejjambiya n'abitegeka wabweru neyetegekera kati atandise kutambula na kitabo ne peeni afulumye ne gye tubadde twekwesa ebweru najja nabyo mbw awandiika batujju n'amala tubadde tuvaawo natandika owandiika namba plate y'emmotoka muveewo awo naye ng'omanyi watugoba muveewo ku dduuka ly'owansi gye twasoose obuuza senga yayingidde bulungi mukwano naye ng'amugamba kimu baveewo awo nkuleseeko ng'owuliriza senga ayingidde senga agenze n'okugenda n'ajjayo soda namugamba mpa engatto z'omukyala aze aterese bizibiti naye bannange
bakambwe Bana mutukuteko bambi. byebyo naye newunyiza era mbadde njamanye ekyo nti mune wantomeza akalimo nontomeza embeera nga muyina issues Nedda era bujjetwogera bulungi. temuyinaamu butakkaanya bwonna Bambi naye obuzire ekyo nga bwekugambye kati yabadde amanyi oyo omukazi yakoze. oli omukazi bamaze ebbanga ki nga baawukanye Olaba COVID bwe yabeerera waawo. covid nzijukira COVID covid yatandika oba 2020 era webisana wabeesonyiwa ne bamala ne batabuka byabwe ne batuuka ne batabuka ne bibalemerera nze nakimanya omukazi amunina naye nze nga mugambo olina omukazi nanyegaana of course natabuka ebyabo omukazi naziwaatu omukazi bwekyo bwekyali kati obuzibu kati obuzibu omukazi yamulemera olaba n'essimu eya MTN wangi esimu eya MTN esimu y'omwami eya MTN omukazi yagitakingamu kuba omukazi yagikwata yagikola ki yagitakingamu omukazi we yagitapingamu kati buli kyologera kyonna ese omukazi abeera kibuza kati oluusi nkuba lwaki abafuga bwe mutyo oluusi watuyamanye naye nze namugamba esimu yakitegeese oye nga weze esimu ya milimo gyo kuva dda simu ye nawe eriko emirimu gyo wamugamba esimu agiveeko agyesonyiwe namugamba era yegesonyiwe n'agamba yanyekolako emirimu gyange kuva dda sobola kati omukazi wawe tayagala musajja ate lwaki amulondola to that extent n'atuuka otapinga mu masimu ge omukazi bwe yafuna simu yangu yamukolerayo ebintu ebigera n'agitootaanya oyo gwolaba nadda ku ssiro kyokka biba bibonyaabonya ggwe nadda kuba ye aba yagenda afune essanyu lye gwe naawe oba olina bye wakolerera n'omwami we we mutuukidde okuserebulatinga eno bamuzizza ku zziro gwe mutandike bupya okitegeera kati awo ye olumuganda kati abatanisitunde ekyo bazza omuddiro ekitegeera abadde amanyita ku mukazi kati ate okubalira oluntegedde kati akwasise ekeri nga talina ngeri gyayinza kukola naye bannange kati bamaze ebbanga ki nga baawukanye n'oyo omukazi batandika okyankala na covid kati maama omuntu gwe beekyawa covid mbu era yamuweereza surprise ate era gwe bayawukana covid ate era gwe nabadde nga wakimba mwadressinga mbu mukyalawo lwaki tasoose erinnya lyo kuba gwe gwayina lwaki lwaki asooka lowooza oli yandisoose kwogera nti nze mukyala wange ye Silivia ali Saudi Arabia then kati awo tuba kwongerako nti ate atutumye si ye Silivia atutumye yooli awo abadde ne right etutema naye gwe oli waka abadde azzaako ekigambo kimu nti mukyala wange ki awo wennyini naffe ne tumugamba kale katumukubire kuba ekiddako tubale tugenda kukukubira omugambe nti munnange nze Silivia kati awo abakuwulira nga si gwatutumye nga gwatayagala yatutumye awo abadde ne right otukola kyayagala naye talinze nakumanya mukyala we eki ng'ate ddala ye gwe official be gwe mukyala we kati awo wekiconfusingira naye buli omu aba yeetegerera omuntu we Katonda agatta abantu be nga ye amanyi lwaki yabagatta kyovola nze ŋŋamba nnyo abantu osobola okwegomba omuntu ng'alina omusajja we bali mu bufumbo beeyagala nogamba maama omusajja oyo singa mwagala naye kumbe mukyala we yaba agumidde ebintu bingi emabega gwe byotasobola okanyalaba omusajja nogamba banne omusajja oyo singa aba wange naye maama nga bebamukuwaamu omwezi omuzaayo ewa nnyini we omumuddiza kati Katonda agatta abantu be ng'akimanyi okitegeera
mumukubidde ne mulaba waali obuze bubi tuwetewo wali ebulenga. Maama tuvudde bale tusabira enkumbi tekutteeko muntu yenna bannange. Ati munne endowooza yandigambyeyo nti batujju naye tuzze misana ku neighbor waliwo ebintu by'ogatta nga mu butuufu tetuganye ate n'ekirala ali mu mbeera ya .com tagamba nti tawulirangako oba talabangako bawadde bimulina birabo. Abeera Kampala ate aluddeyo. Bamuzaala na Nankulabye. Ekiki? Kati bwe yaterera nadda naga mukyala wange ndi sorry. N'onyiga ebiwundu bya heartbreak ye gyavudde naye eri. Naye nga bwe biba buli omu munnange waatudde. Byonna byebyo. Abaana nga basaaka basomesa. Ne bwe yali ng'ali eri ng'abaana babategeera wadde yalina oli. Awo kirungi munnaaye. Otunuulira ebirungi ebyo noga owaayo lwakino. Bannange byebyomukwano kasita ffe tutuukirizza ogwaffe. Mutabani wange anaabitwala kuba akomawo wiikendi ku Saturday. Okuva ku ssomero okuva mu boarding. Takoma boarding ava wasenga we ng'asoma asomera ali Makerere College. Kati ava we Nankulabye n'agenda wali Makerere College. Tewali buzibu ate keeke ebeera ku weekend leero lwakumeka lwakubiri. Mukyala n'agitereka keeke empaka. By the way toyina nnamba ya mukyala ngikufunidde oba ogiyina eyassenga? Toyina nnamba ya ssenga kati ngikufunidde ngenda gikuweereza ku WhatsApp mubeere nga mucommunicatinga. Ndamugamba gintere mu kuruuki. Senga ngambye kifa leero surprise biganye. Kale wange kusala tagenda bakkiriza abaana kulya keeke. Kati bano abaana abato kiri kibebbi ekiwala kirabye bambi keeke kyasanyuse ne kimpahaaga nga nakatuuka. Tagenda bakkiriza kugiryako. Nedda gwe bw'oyogera naye basale balyeko bano abato then n'oli bwanajja bamuterekereko piisi. Nedda gwe oyogera naye yakuulinge. Kale mukwano banaye kankwerekereze Mukama abakuume. Tusonyiwe ebitagenze bulungi. Iye. Kale bye. Kale. Naye ezo surprise ataka tezirireta hatataka oninanze. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.